abalondebwa abakutte kaadi y'NUP tekigenda kutulobera ng'ovudde ku nnono y'ekibiina okugamba nti tuviire tuleete omulala asobola okuyimirira ku nnono wansi w'obukulembeze bwa Kyagulanyi. Wabaddewo abagamba omuntu gwe weezuula waliwo abakulembeze ng'alinda kiwedde nga teyeenyigira mu activities ez'ekibiina n'aleka abalala ne bamenyeka. Ekyo nakyo tetujja kukola ki kigumiikiriza ffenna tuvunaanyizibwa ku mobilization era mbasaba buli muntu emirimu gy'osobodde okubanga okola nkubuzzaako amakya gonnako olwaleero awo sibyote munafu omulungi atugoberera. Webale nnyo okubanga ogoberera ensonga zonna ze tukola wano. Webale nnyo okugoberera omukutu ogwa Kimbo wa Updates we tusinziira okubanga tubabuulira era nga tuba tusaka ensonga oba oliawo eziba zikutumba biro mu ggwanga Uganda wapo n'ebweru waali. Olunaku olwaleero nina amawulire ag'enjawulo. Abantu b'e Masaka bongedde okutabukira omusiime omusuutibwa omuteeketeeke omutegeke nannyini Masaka Oweekitiibwa Mathias Mpuuga. Ngenda kubabuulira ebiriyo omubaka meeya wa kibuga Masaka omukyala Florence Namayanja akulembeddemu embeera ey'okugoba Mpuuga e Masaka ate era ne mu mbeera y'emu ne munnabusiro omubaka palamenti w'obusiro omukulu Medadi Lubega Segona kali amaggwa naye njala nkutegeeze nti waliwo agavubuka abavuddeyo simanya ani abateekamu ssente nga bakulemberwa mukulu Kalaso Kokoliroko mumanyi bulungi nnyo Hassan Musi ng'agamba nti oba oliawo baagala kumuwandula mugaati mukama. Kale embeera mwe tugenda okuba nga tutambulira olunaku olwaleero tulabe abasajja abo ono bamugoba Masaka ono bamugoba Busiro ono bamugoba Masaka ono bamugoba Busiro. We ngenda okuba nga ntandika naye njala nkutegeeza bannaffe aba Biva Organic bano bakugunye mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo ezisumbuwa Abannayuganda. Tobeereyo na bulwadde n'ogaana okugenda mu Biva bakujjanjabe. Biva basangibwa no Mengo nga ku Bulange ate era banga ku Masengere kyokka ate oba oyise kooti y'Emmengo opposite ekikubo ekiri awo osobola okuba nga ate kyokwata n'oluka butereevu nnyo ku maka ga Biva Organic. Biva Organic bajjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli pressure omuli sukaali ulcers aniya basajja temutambula bulungi mu nsonga z'ekisenge prostate ebintu bingi bina ulcers nzogeddeko fibroids mu bakyala b'ebizimba n'ebintu bira bingi nnyo ebiremesa abakyala ogenda maaso okuba nga ate bazaala. So kakati bannaffe abo aba Biva Organic bw'oba ogenzeyo n'olaba Dr. Richard Ssenjobe ajja kuba nga ate akwasaganya bulungi nnyo. Bakozesa abasawo abazungu bayita ba medical doctors okujjanjaba mu nkola eya habo oba ey'eddagala erikoleddwa mu miti kuba bo lye bafumba naye nga basose kukebera okuyita mu kizungu. Be bannaffe abo aba Biva Organic. Kale balumbe obagendayo osoko ate obuuze basobole okuba nga bakujjanjaba mu bitundu by'eggwanga babunyeeyo bali e Masaka bali e Mbarara bali e Luweero bali e Kasana ate bali ne bitundu wano Ejjinja bali ne mu katale k'Ejjinja awo so ne Lugazi yonna gye bali bannaffe abo aba Biva Organic. Njagala nkutegeeze mujjukiramu nnyo omukolo gw'omusiime nga bwe gwatambula. Ffenna pe twali tusuubira nti oba oliawo agenda kupulinga crowd agenda kuleeta a lot of people mu Masaka kubanga yali amaze okuba nga akitutegeeza nti Masaka yiye Masaka yaabwe ye ne bwana munne Abedi Bwanika ne Julie Kakandi embaka wa parliament wa Masaka omukyala then ne Joyce Bagala Ntwatwa mbaka akikira abantu emityana omukyala. Kakati nga tumaze okubeerako nkoshiwa nti mbutuufu abasajja bano balina a crowd enene balina ekibinja ky'abantu oba oli abalina abantu engeri gye bali nti be bannannyini Masaka balina abantu abakkiririza bangi nnyo naye bye twagenda okutunuulira nga oba oli awo ebyavaamu byalaga nti bano beesiba bwesibye ku bannamasaka bayinza okuba nga nabo Masaka babakuwadde. Bw'otunuulira njatandikira ku lunaku nga sinaba kubulira Florence Namayanja kyakoze omubaka
meya we Masaka nti asoose otunula olukolo nga gwatambula nti ku lunaku olwasooka ng'enkera mukolo omukulu Mpoga yayisaamuko gye bayita drive naye nga muganda wange tewali wadde ng'oyinza okugamba oba kiki ekiyitamu n'ekimotoka kya kasasiro oba oliawo abantu baleeta kasasiro ku makubo kijje kimusenewo naye bwana Mpoga yajjanga nga n'abantu akakabakaka kyokka ng'ate buli gyayita bamubanja bubanji wabba kiki zaayo ssente komyawo ssente n'ebintu ebiringa ebyo kati obeera mu mbeera eyo ng'otulaze nti ate gwasinga abantu bakutegeera nnyo ng'ate bakugoba bugobi twasinga okumwetegereza mu Lukaya kuba yali ndowooza asuubidde kukikubira mu Lukaya awo naye twagenda okwetegereza mu Lukaya wonna yayitawo kutwe nga aluni we yavugira sipiidi ey'amaanyi ennyo naye we yatuuka mu Lukaya n'avaamuko n'ateeka omutwe wabweru ng'amanyi nti bano abatunda enkoko bajja kuyaayana bagamba omuntu waffe wuuyajja naye munnange si bwe bitwe byali wegamba yagenda okukikola ng'abantu baakoowakowadde abantu nga beekyawa abantu nga tebaagala kukolaki abantu nga tebaagala kumanya onabakongola omuvuka bodaboda yamukyomera wabba ssente zaayo ssente z'omuwi w'omusolo totusumbuwa totumalira biseera biki ebintu ntubwe bityo neŋŋamba lwaki embeera efaanaganye bwetu so ne bamugoba mu mbeera efaanagana bwetyo na watabaawo wadde kuba yali ndowooza jakikubanga Kyagulanyi bwe yakikola bwe yatuuka mu Lukaya abantu ne basuulawo n'emicomo gyabwe ne bajja okumulaba naye kuona omwami si bwe kyali actually yadduka na speed nnyo nga ne bodaboda ezimugoba oba emmotoka ze yali ataddeko ezaali zimugoba nga bwali buntuntu bubodaboda obutonotono obuki obwo kwegamba nga talina kyetwandise crowd nga yo tagirina talina abantu baali bamugoberera nga bwe yali akisuubidde okikuba oba nga bwe yali atusuubiza nga ffe bwe twali tulowooza nti agenda kuba musajja w'amaanyi naye abantu oyo nga mutadde kumbali kati ne banne be yasindika mu bitundu eby'omunda bagende mu maaso n'okuba nga ate bategeeza abantu nti tujja kuba n'omukolo olunaku olw'enkya muno mwe mwali Lubega Walter Mukaku Samuel oyo alina gye bamusindika bwana Abedi Bwanika naye alina gye bamusindika agenda ategeeza abantu nti nkya tugenda kubeera wali naye munnange bw'otunuulira yonna gye baagenda actually ye Samuel Walter Lubega Mukaku bamukubirayo bukubizi miggo bw'otunuulira Abedi gye yali naye tewaliyo kirungi kyannyo kyakolaki tewaliyo kirungi kyannyo kyavaayo so notunenoga naye mutuufu ddala kiki ekiba kigenda maaso eri abasajja bano so netulinda ku mukolo gwennyini omukolo mwagulaba ebyagubaako tegwanyimuka nga bwe twali tugusuubira ndowooza era amanyi agenda kuba nga akikuba okuva olwo omukolo ne gubaawo nga sijja kugenda mu details mwena mwagulaba nga bwe gwatambula abantu kituufu tebaaliko tenti zaali nkalu abagenda okuba nga abajja nga omanyi bano abajja era bba bataabulawo ku mukolo ntitosobola kuteeka mukolo ne gutabaako omuntu yenna saababo abatonotono baaliwo naye era nga otunuulira embeera gye bajjiramu kwegamba nga teyali oba oliawo nti bakutte nnyo omugamba oba eriawo nti bakutte nnyo omubabiro so baali batono ddala ne bwana mukulu eyali alina okuyimba mmisa eyo omujjukira bulungi nti yatuukawo n'amala n'akolaki ng'alaba abantu tebanaba kuba nga bawera n'amala n'agenda so embeera bwebanga bwetu bwe yali kitegeeza nti abantu baaka baali bamaze okuba nga bakugoba mu bitundu byabwe oleme kuba nga ate bamalira biseera anyway bwe tuba tuvuddeyo eyo kakati mu mbeera y'emu meeya wa kibuga Masaka omukyala Florence Namayanja mwenna mumanyi bulungi nnyo meeya wa kibuga Masaka mukyala yali munnakibiina kya Democratic Party mujjukira bulungi awo biseera bya DP ng'eyonoonese nga President General Mao agenda ogitunda mu kibiina kya NRM kuba kati essaawa zino DP bagiwasa ali mu alai we NRM so kati abamu ku bantu abaali tebakkiriza kugenda oba kibiina kyabwe kukitunda kakati Nuupu bwe yajja ne bakozesa omukisa ogwo okukola ki okudduka mu kibiina era abamu bawamanta ku kaadi awo abamu ne zibalema abamu ne bazifuna kuba ekikuusu kyali kinene ekyava eri ekikuusu kyalimu nzijukira bulungi kyalimu Honorable Kasibante yali wa Lubaga North kyalimu Sajja Lyabeene Ssekigozi yali wa Makindye Ssaabagabo kyalimu Medad Lubega Sseggona yali wa Kiseeyo Busiro kyalimu
Honorable Tinamboze Mukono Municipality, kyalimu Mathias Mpuuga, kyalimu yo Florence Namayanja, kyalimu bola babasinga abasinga obungi ekikuuso ekyo ekyava mukyalimu Honorable Lulume Bayiga lwakuba yeteyegatta kuki yeteyegatta ku nuupu yamala n'amala n'addayo mu kibiina kuba yali asaze n'okuvuganya ku Mau n'ategeka okulonda n'akuteeka waabwe eggulu nga badelegate balina kutambula kutuuka ggulu mu mbeera yaba amaze okukuba technically. So kakati Florence Namayanja obuseera biri yali MP tugenda oyingira akalwa yeswitchinga buswitchinzi naye nga yali umane MP yali MP awo mu Masaka area awo. So kati kino ekisanja tulimu n'asalawo actually yali umane MP wa Bukoto constituency bagita Bukoto. So tuyingira mu kisanja kino bonna ne bakola ki ne bajja ne bayingira Nuupu. Omukyalo oyo n'ayingira Nuupu ne banne Baseggo ba Mpuuga n'abalala. Kakati Nuupu ne mwaki ne mwakadi nagenda n'avuganye Masaka era n'awangula bulungi nnyo akalulu ako aka meya wa kibuga Masaka. Era mu kaseera kano ye meya wa kibuga Masaka omukyalo oyo naye yabadde Masaka n'agoba Mpuuga Masaka nti abantu abava ku nnono z'ekibiina abantu abava ku mutenda gw'ekibiina baba tusana kubekutulako bwekutuzi babeera bakaasa bennyini. Ngenda mukuterako eddoboozi lye oliwulire bulungi nnyo lyonna mu bujjuvu bwalyo olabe ensonga engeri gye yazirambiseemu ng'agoba Mpuuga Masaka. Yamugambye ffe ekibiina kyaffe kyali kiteredde bulungi, ekibiina kirina omutendera gyakyo, kirina amateeka, kirina abakulembeze, kirina amaanyi gaakyo, kibiina ky'abantu. Bw'oba towuliriza, bw'oba gwe oyagala kwetwala nti gwasinga tukugobye Masaka, tukugobye ne mu kibiina kyaffe. Ye mukyala Florence Namayanja. Florence Namayanja nno mukazi muli awo ayogera mpola mpola bw'atyo. Naye ngenda mubatirako musobola kubanga mumuwuliza engeri gy'abadde ayogeramu ng'agamba nti abakulembeze nga bano tusaana kubejjako bweggi. Abakulembeze nga bano abafuuse ekirala abeefudde nti no bo oba olyawo tebagambibwako be babwana Mpuuga be beeyita abasiime abaateekebwa Buganda simanyi abaateekebwa Mengo. Kakati abo bonna buli simanyi akina nateekebwa Mengo. Abafaaza oli kyavudaga nti Mengo yateekateeka babbi. Oba oli muteeketeeka owa Mengo oli mukungu oli minisita wa Kabaka. Naye tulina kubeera mubbi, beera minisita wa Kabaka era okole Kabaka kyakusuubiramu. Naye ate bw'obeera nga oli minisita wa Kabaka ate ng'okola ebyo ebitakusuubiramu. So kakati ye mukyalo oyo ngenda kubanga mukuterako nalabyeko n'abalumba Nambooze yabaddeyo ne Bukasiba nti neyakukumuseeyo gy'abadde. Kaseera kano omanyi kana kaseera kakata buli omu kumanya wa waali era updates zonna tugenda kubanga tuzibawa. Jjukira okuvuganya ku bwa president oba ekisanja kiddako kya 2026 njagala okubategeeza nti mu mwezi gw'omwenda omwaka ogujja ogwa 2025 kwe kwewandiisa kw'abo abanayagala okuvuganya. Okulonda kujja kubaawo mwezi ogwokubiri omwaka ogwa 2026. Kakati bwe tubalamu nga tuli mwezi gwa mukaaga okuva wano okutuuka mwezi ogw'omwenda emyezi egisigaddeyo tegikyawera myezi 16 kubanga gino egisigaddeyo giri 6 bwe tuzigatta kugiri omwenda gibeera emyezi 15 gwe mwaka gumu n'emyezi 3 gye gisigaddeyo kampeyini zitandike. Kakati essaawa zino newawulira nga buli omu ayogerera munne buli omu ayogera kino buli omu ayogera ki abamu bali kukamu baaka abamu baagala kudda abamu balina beekwata bwekwase ku kisubi buli omu akwata buli omu anoonya wenyweza buli omu anoonya wenyweza ye embeera gye bakola ki gye balimu. Mpuuga yabadde alowooza nti asobola olyawo okuyimirizaawo Masaka kozi okusinza ku details zenina yabadde azze nga ayagala kutandika kibiina kye yabadde azze kutongoza kibiina kye kibayita erinnya liri maaso awo. Naye oluvannyuma lw'okutuuka audience gye yatuuseeko ng'alaba nnafu audience ng'alaba ntono abantu baganya okujja ababaka ba palamenti abadde basuubirwa kubanga yategese amasowaani g'abaka ba palamenti 500 abaka ba palamenti yadateekedde kulya emmere naye yafunye abaka palamenti 16 ye 16 lyaweze babadde between 12 16 ebaka ba palamenti yafunye ate nga n'abaka ba palamenti abo yafunye bebana abasinga ku bo betumanyi obulungi abamu babbi beyabba nabo Esther Forchan yabba naye Prosa Kampulira yabba naye Solomon Sirwanyi yabba naye Deni naye kenyini Abedi Bwanike ensonga ze muzimanyi Joyce Bagala ntwatu ensonga ze muzimanyi Mbwate Kamwa Owentebe ensonga ze muzimanyi
Medad Lubega Segona kali amagwe ensonga ze muzimanyi kati olaba akabenja kabaka kayabadde nako era be babalinga abafudde ku mugendo abalinga abafudde ku mulamwa naye of course abo tebalina kibatiisa struggle esigala egenda maaso esigala bagamba struggle continues so struggle esigala egenda maaso abo badde basuubira so ababaka almost bonna be yabadde jjukira yali yagamba nti ababaka bonna yabaleeta abadde leopo naye ababaka ababadde akulembera bamulaze nti tetugenda kujjayo era tebazzi naatukola ki okulangirira ekibiina kye so mu mbeera bwetyo bwefaanagana ye bwana Mpuuga katana ne munywanyiwe bwana Sseggona naye Busiro bakoze eki Busiro naye bamugobye era ekibinja ekigoba Mpuuga ekigoba Sseggona Busiro kikulembeddwamu bwana Kalaso njagala munoonyako wano ku ssimu simanyi banyinza omulaba Dr. Musisi Hussein Dr. Musisi Hussein ye yakulembeddemu ekibinja ekikola ki ekigoba bwana Mpuuga oyo bwana Sseggona Busiro nga bagamba nesose kumulabako ku maziika waliwo amasiga kamu ge nabaddeko nga mulaba nga waliwo amaziika ge nabaddeko nga mulaba nga bagamba nti nga bamutabukidde bamugamba ssebo toyina kyotukoledde oli eyo wagamba yegwe kali amaggwa naye watuuka yamaggwa ne gakulya buli so twagala otukolere kakati Mukama nyamba abeere nga ye Dr. Hussein nambe nayinza okuba nga yeye nsobole okuba nga nfuna bulungi nnyo details eziri ezabadde eyo mu bitundu ebyebusiro gye bagobye Sseggona kali amaggwa nga bagamba nti oba oli awo ensonga zikutte mu ngeri eya kisazisaazi ensonga yakwematira ensonga yakwewulira nga omanya abasajja abo neneewulize yaabwe nga bwe bali so nabo bagamba nti affe tetukwagala era okuyitawo ku mulundi guli yali just political wave yakuyamba n'osobola okuba nga ate okola ki n'osobola okuba nga oyitawo naye ffe ensonga zaffe ozigayiddemu ozisaagiddesaagidemu nnyo tosobodde okuba nga ate oziggusa nga bwe twali tukusuubira be bantu bafe abo ab'Ebusiro nga bwe bagamba yalina okuzika kwe yabaddeko era okuzika okwo baataasiza mutaase kakati embeera gye tutuuseeko eyo abaka palamenti babataasa butaasa ku maziika babataasa butaasa abati weebereremu kati otunulira nga bwe nkulaze nti of course abaddeyo ebbanga eriwera abaddeyo ebisanja ebiwerako naye bannakitundu bagamba nti olina kyotukoledde bannakitundu basinga okuba nga bakutegeera kubanga bw'obeera okoleramu bwe bavayo ne bagamba nti ffe tukuwanduukuludde kitegeeza era tolina kyokoze eki tolina kyobeera obakoledde be bantu abo kati ye bwanani ye bwana Sseggona ate nga bw'otunulira ku bantu ababeera Busiro bagamba nti Sseggona oyo n'okuyitawo wali erimbu yakaka bukasa akalulu kaali kalinga akaganye naye mbuno omuyaga gwa Nuupu gwe gwakola ki mbu gwe gwamubeereramu yali kaganye omuyaga gwaki gwa Nuupu nti gwe gwakola ki nti gwe gwamuyamba n'asobola okuba nga ayitawo kubanga waliwo omusajja wa FDC yali amwesimbyeko oyo bamuyita ani oyo omusajja wa FDC oyo bamuyita Matovu bamuyita Matovu omusajja oyo yali yambala ekooti eya square eya checked eya kawembawemba oyo omusajja yali amutaddeko embeera naye ng'abantu bagamba nti talina kyakoze naye kati lwaki olinda abantu bagambe nti olina kunga n'olwekyo ekyempisa tetulina compromise atojja kulabisa bubi kandideeti wo gw'owagira obulungi nga tosiiwuuse n'olwekyo tweteeke mu kifaananyi ekyaba NUP abeeteeseteese ab'empisa ate abakkakkamu njagala okubakakasa mbadde njogera ku bakulembeze abalondebwa abakutte kaadi y'NUP tekigenda kutulobera ng'ovudde ku nnono y'ekibiina okugamba nti tuviire tuleete omulala asobola okuyimirira ku nnono wansi w'obukulembeze bwa Kyagulanyi wabaddewo abagamba omuntu gwe weezuula waliwo abakulembeze ng'alinda kiwedde nga teyeenyigira mu activities ez'ekibiina n'aleka abalala ne bamenyeka
ekyo nakyo tetujja kukola ki kigumiikiriza ffenna tuvunaanyizibwa ku mobilization era mbasaba buli muntu akole rooli ye ng'omukulembeze w'NUP tuleme kuleka abalala bamenyeke ng'abalala basanga bikoze eki okwambala t-shirt si kyekikufuula owa NUP wabula byokola tujja balabira ku bikolwa byammwe njagala okubasaba bw'oba toyina kaadi y'NUP jangu ogifune oyingire mu register buli muntu agenda okuva wano agenda kuddayo ku kyalo gy'abeera ng'ekikututte kwe kuleeta bammembers abangi mu kibiina ky'NUP kyekitukuŋŋaanyiza wano era mbasaba buli muntu ategeera ekyokukola tulina ba registrars ab'emiruka mukole nabo mu exercise eno mubayambe okunga abantu beyongere mu kibiina maliriza nga mbebaza abasobodde okujja mu kaseera akatono ate ng'engeri gye twabayiseemu yabadde eyo eyaffe gye mmanyi eyakakuyege era pulezidenti yaggulawo ebbanguliro liri kavule naye twasabye tugenda kuba n'olunaku buli wiiki nga tubeera ne training wano nga tutegeeza abantu ku objectives z'ekibiina omusingi ekibiina kwe gusimbye era tujja bategeeza ofiisi ye ya training kasite nemala enteeka ate kano akaseera njagala mbagambe ba MPs bajja kunyimbe mu bagobeeyo temubawa buzindaalo bwe bajja mu makyaki temubawa buzindaalo kuba kati kano akaseera bagatandika okubasumbuwa nga bajja eyo wammwe ku nyimbe nakati n'okuziika embwa bajja kujjanga n'ekintu ekitalina ekyetaagisa mu maka wa palamenti bajja kujjanga kubanga ti akaseera ke bagendamu ke akalulu bagenda kutandika akola ki bagenda kutandika okusaba akalulu nga obamanyi abasajja abo n'abakazi abo kati mu mbeera eyo ffenaffe tulina okubeera nga twebeereddemu basobodde otulaga kye batulazeeko nga bo mukirabye kye batukoze mwakiraba baba balimbanga bwe batuuseeyo batandise kulya buli ki ensimbi ya muwa musolo nakabedde ku ripooti eya Rengo district nga omubaka ow'Erwengo Sise Donozio Namuju ono sawa zinali mu mbuzi ekogga bwe bamukwata sabbiiti nga 2 eziyise bagenda ne bakebera mu maka ge ne bamukwata n'akawumbi ka ssente kalamba nga kali mu nnyumba ya Sise Namuju naye nga mwogenda mu constituency y'Erwengo gyakiikirira abakazi ebitundu 7 ku buli 100 bafa nga bazaala amasomero gaayo tegalina bikozesebwa kumpi ebitundu nga 7.5 enguudo zaayo mbi teri wadde ekintu ekitambula kyogamba nti district ey'Erwengo yeeno weti weeri naye ng'ate akikikira mu palamenti bamusanze n'akawumbi mu nnyumba kati be babaka bano bampuuga bonna bakulonza okutta emiliyoni 100,000 omunna akutteyo ebi n'omulala akutteyo ebi n'omulala akutteyo ebi akawumbi kamu ne miliyoni 7 mulugabanye bugabanyaawo naye nga n'abantu b'okiikirira bali bubi mpuuga alina amasomero naye ani afunye amasomero gera abaana basasula fees nalaba nina analysis ke nali nkola ku masomero g'Oweekitiibwa Kizoso Muyingo Oweekitiibwa Kizoso Muyingo eyaliko MP webamunanika minisita w'ebyenjigiriza ebyawaggulu Minister for Higher Education Oweekitiibwa John Kizoso Muyingo yenna nyiwa amasomero g'ayita Center High essomero lya Center High campus main campus mumanyi ng'okkirira Center wali then ne wali embalala alina n'amalala naye Center High nga yo school fees omwana wa $5,000,000 kunya kitundu uniform omwana wabanga ayingira ku Center High yakakadde ka ssente kalamba so omwana wa Center High agwera mu miliyoni nga 6 ku 5
naye amasomero ge gonna temulimu mwana wa Bamunanika constituency nti basale bw'agaba bibasale abigaba mu bisomero ebyeyo mu Bamunanika ebya gavumenti ebyekisirusiru ebyo abasomesa gye bejjiranga kale abasomesa b'ennaku zo bakeera naye kale abasomesa nga n'engatto zirimu ekituli abasomesa nga ayambala ekooti emu gyakyusiriza eyo mu kyalo abasomesa nga tebalina kye balya kibaketi kye ku kidomola ky'obuugi ko babeera muyingo nga gyagaba basari ye minister of education ye minister for high education aludde mu system y'eby'education amasomero gayongeza school fees buli taamu nga n'eriryemu eriri lisasula miliyoni 4.5 naye nga tasobola kuleeta teeka mu palamenti n'agamba nti bannange amasomero mukisusiza natwala omwana wange ku ssomero ne ŋŋamba essomero njawukanye nammwe katusigaze enkolagana nti nali bawaddeko omwana nga basaba omwana ebintu byesategeera basaba ssente za bbaasi basaba essente z'okuwuga basaba ssente simanyi ezo development obuuza development ate kyeki basaba kati balina n'obukolokolo bwe bakola nga tteeka kiragiro olina ozisasula naye balinnyisa buli academic ye buli taamu ng'etandika buli ssomero libeera ku mudido kati ffe abazadde nitubeera eno nga tubonaabona okiwulya bulungi mu Uganda omwana tasoma mulimu omwana asoma okuva mu nursery paka ku university nga tanaba kusoma kyalibeera naye ng'ate obutitimbe bw'essente bwatutte oba obutitimbe bw'essente obumugenzeeko asoma emyaka 7 egya primary P1 paka P7 poteya nga talina n'asoma emyaka 6 egya secondary senior 1 paka senior 6 nga talina kyasomye n'ogattako giri ena gyeyamala nga asoma nursery simanyi nursery middle ne top gy'emyaka gino 6 ne giri ena gy'emyaka 4 gy'emyaka 10 n'omusanvu gy'emyaka 17 omwana asoma emyaka 17 nga tannaba kuyiga kintu kyalikola n'agenda ku university n'asomayo emirala 3 ku 4 awo watandikiriza okubaako kyalikola kati nno ne Katonda najja amuvaamu n'atikkirwa bulungi nnyo n'omulimu ne gumubula naye ekyo sijja kgendayo kanzire wano ku ssente zirinyisibwa buli kaseera nga muli palamenti mutuulayo ababaka mulinga mu 8 simanyi 5 mu bameka nammwe nga muweerera mumanyi constituency ze mukiikirira nga n'ezisinga z'abantu baavu nnyo ng'abamu we bali ekyemisana tebali ekyaggulo waliwo constituency ziri nga mu Busoga eyo nga osanga omusajja ayambadde sapatu za double color ayambadde sapatu alinga ayambadde kapisoozi osanga nga source of income yokka gye balina nga family kulima ate kulima ki bikaado kyokka nga n'ebikaado eroole ejjudde bweti bagigula $20 kati yeriko ku 12 15 nga bagigula $20 naye ng'eyo loole erina okumala emyaka simanyi 6 ng'olinda bikajjo bikulowezeemu loole constituency nga njavu nnyo nga tebasobola nakuweerera baana temugambye gavumenti nti oba kale yongera amasomero ga gavumenti gabeere mu buli area nemuleka gavumenti esooka twagiza mu mbeera ya buli omu okutandikawo business which is okay ne batandikawo amasomero ne balyoka bagabikako ebisale nammwe gavumenti ate amasomero ne mugajjako ssente nnyingi nnyo license temubasalirako ku bintu bikozesebwa ate mubagaseera nnyo kakati tutuuse bannaye wabula eno Uganda yo olemwa bulema nituuka mu kiseera ng'ekintu ekya private kyekisinga okukola okusinga ekya gavumenti mwali mukirabyewa genda mu bazungu olabe government hospitals NHS ejjanjaba ebungereza ne private hospitals teziriyo omulwadde yenayina abeera wa NHS abeera wa government National Health Service okiwulira naye ffe wano nga private hospital esinga government hospital okujjanjaba private school esinga government school okusomesa abaminisita bennyini owekitiibwa Muyingo nga gwokulira amasomero toleesa etteeka mu palamenti ku regulatinga b'amasomero ngeri gye bongezaamu ebisale kati gwoba oyagala tukukolere ki mukama wange so byebyo bye tulimu tusindika abaka mu palamenti nga tulinga tubasindisa abantu abatutesiza oba abantu abalemu ku magezi ogenda okwesanga nga tusindise bikojogo bikunembe bibwenketebbe so wewe tuli kati abaka batandise okubagoba mu maziika
batandise okubagoba ku mirambo eyo gye mubeera mubadde mubaze nti kanakadde kakugenda kati ku mirambo kakugenda kuziika kakugenda kukola bintu ntubwe bitoka kati batandise okukola ki batandise okubagobayo babanga babagobayo mugenda kola mutya mwakikiriza nti kakati okugenda mu parliament kufuna bugagga bwe mwakikiriza nti ogenda mu parliament kufuna bugagga nga bwe mutoyo mukola muba mugenda kukikola ki kukikola mutya so njagala mukkirize mbatereka eddoboozi ya Florence Namayanja mbadde noonya ku bwana Kalaso naye ndowooza ambuze naye nganze nja kwongera okukola okunoonyereza kwange nkutuusize ddala paka ku muntu akola ki mpaka ku muntu asembayo nze manyi nja kufuna ekituufu ekiri ebusiro awo ebusiro nja kutegeera ekiriwo otherwise ba MPs mweddeko muddeyo mu constituency zammwe abantu ababalonda gye bali temwefuula bayaaye temwefuula balasita buli gye mukoma okwefuula balasita n'abantu bagenda beefuulirako abalasita mukitegedde bannaffe gye mukoma okwefuula abalasita n'abantu bagenda beefuulirako abalasita kubanga abantu babalaba emyaka 5 olowooza gibadde mingi mwagirabanga emingi nga mubufuna obwa MP kakati gisigadde mulengere kati mugibalira mu mwe A'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa nkosa kyoto kino ekyoto kino kiba kitagombolola lwalero ku kyoto kuno kunyambira abantu bange buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osula akabani nenkusabira buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya nompereza amanya nenga sula mu kyoto kino nenkusembera edduwa nenkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa Hajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano Hajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemeddwa okufuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 e Masaka na lwaki yasazeewo agoba empuuga e Masaka ng'ate tubadde tumanyi wakinywe munne be Masaka banne munnamasaka biki byonna kati tugenda kutunula tulabe lwaki ate asazeewo amunaabire mu maaso naye embeera efaanaganako bwetu njagala okubategeeza nti Hajimiti mulombi wa dduwa eriye mwena abalina okusomeza obukejjawulo mumunonyeeko amugee nti njagala kunombera ku dduwa nakulabya ku Kimbo updates ebintu byange bitambula bubi ajja kuba nga akuyamba dduwa biki ebyo byonna ajja kuba nga omukwera ku namba y'essimu eri mu kasonda awo ajja sobola okuba nga ate akuyamba mu mbeera efaanaganako bwetyo abafumbo bwalema omusajja yabula njagala genda we lubiganye buli wengezaako biganye bangoba banziza buli wenga bakomiddayo ddayo ebipapula bye ebintu bwe bityo byagaana ajja kuba nga ate akuyamba ye bwana Hajimiti omulombi ow'edduwa mumugezeeko bantu bangi nnyo bagenzeeyo nasobola okuba nga abataasa ng'abakolera ku nsonga zaabwe kale mukkirize mpunzikire wano ddoboozi muliwulidde